Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako yenna ali ku mukuto gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali mitala amayanja. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twanyiza omwoyo omutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amiina. Toza akatambi ako okalabye naawe tekakuyisiza bulungi. Oyo mbu yeeyita Master Prophet Clement. Mbu abadde awo akola deliverance. Tubabuulira ebiro bino byetulimu biro bibi nnyo. Biro bino otasoma Bayibuli n'onoonya Katonda n'osalawo kunoonya Katonda by'alina oba kunoonya abiyita abaweereza ba Katonda ogera kukomekereza bubi. Kani imagine mukazi mukulu ayina n'abaana atandika okuwandulira amalusu. Lwakuba mbu ne Yesu yakikola. Bwe yali akola ki? Bwe yali awonya omusajja eyali omuzibe. I think osoma Yokaana mwekiri ate ne mu kitabo kya Makko. Naye Yesu yalina omutima omulungi era yali akikola mu mutima mulungi. Naye bano balina ebigendererwa byabwe. Kakati we yamaze akatambi ako katambudde nnyo okwetoloola emikutu emikwanira wala, yavuddeyo ne yeewozaako. Avuddeyo ne yeewozaako nga mukambwe muzibu era n'anenya mu abalokole abatamanyi maanyi ga Katonda. Buddawo ne mujeregajerega ate amaanyi ga Katonda. Ekyo kye yakoze akugambye ekyo kirungi nnyo 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 era talaba nsobi yonna ate gye yakoze. Kati mwabavuddeyo ne mumuwalampa n'abalabula nti muleka manye ng'akoza n'owebbwa kuba ye Master Prophet. Ajja bakola ate kye muyinza okuba nga ate temujja kwagala. Kale njagala omuwulirize adde munyiivu nnyo era olabira ddala omuntu atali mu mwoyo. Waasera lwaki obadde weewozaako kye kisookera ddala. Yesu bwe yawonyanga bonna ne bagamba mugende. Mugende teyeewozaako wadde n'olunaku n'olumu. N'ebyo yakolanga ne babiwakanya. Teyalina budde bwewozaako. N'olaba omuntu nga ayeewozaako ng'omulaba n'emifumbi gimwetimbye ebyenyi nga mukambwe muzibu. Naagala balaga nti kye yakoze kituufu mu abatamanyi be mwogera. Awo oteekawo question mark. So omuwulirize ate n'akatambi ako ngenda kakuddiramu otunuulire amazima ekikolwa ekyo ekyabadde kirungi. Era ye yeewaanye ate n'abuusa abiri n'agamba nti omukazi yawonye era we namufujjiza mu bibatu bibagaabega ne mu mugongo mbu yawonye. Kale katumulabe. Watch this. Watch what about to happen. Watch that. No. Watch. Watch this. Watch this. Because there is a God in heaven. Kubanga waliwo Katonda mu ggulu. His name is Jehovah. Erinnya lye yakuwa. Hello there. My name is Master Prophet Clement Wiseman or Bishop Clement Wiseman. I am the man of God or the prophet that you have been seeing on that clip that has been going viral across the world where I was spitting on a woman. And many of you that you're there, actually, I've seen your comments, and I want to tell you one thing. I'm very, very angry. Very, very, very angry. I am so angry. Especially I'm not angry with people that are not believers. No. I am angry, especially with so-called Christian, so-called believers, people that believe in God. And especially, I am so angry, especially with some pastors or with some prophets, so-called prophet or prophetess, men and women of God who have come up to criticize, especially where this video, and yet they have not seen the other clip. And many of you that you are there called that pastors, you are there criticizing
You are there, and the reason why you are criticizing is because you are jealousy, because you are envy, because you are empty. And I'll tell you why: because you have no power in you. That is the reason why you are afraid of losing your church member. You're afraid of losing your people. That is why you always come to criticize men and women, like men of God and the women of God that God has been using. Let me tell you one thing: when you go throughout the Bible, you will see that every prophets went an extra miles right now to set their people free. We see Elijah. We see Elijah, he had to use miracle salt to change the welfare of the people of Jericho. When you look at Elijah, he had to spread himself on a boy. We're talking about here, a boy was dead, and he went and stretched himself 7 times on top of the boy, on the boy's body, and he breathed on the boy. And after the 7th time, the boy came up. Today he would have been accused of him being a pedophile. What am I trying to say? This: when you look at Moses, he had to climb the mountain and hold the rod of God all day long in order for his people to win the battle. I want to speak to you right now, so-called pastor. I'm coming after you. I want you to understand that, because enough is enough. I have a 30 years experience in healing and deliverance ministry. God has used me in a mighty way, and I want you to know, for me, I myself, Master Prophet Climate, I will do what it takes right now to set my people free. The Bible says that a good shepherd will lay his life down for his sheep. And I want you to let you know, if I'm going to climb up like Mount Moses, I will climb up. If I'm going right now to use miracle salt to set the captives free, I will do it. If I have to use a red rope or a red string right now for my people to be protected from danger, I will do it. Because you know one thing, listen to me, Christ is the same yesterday, today, and forever. If God did it yesterday, he'll do it today. And I want you to let you know that whatever, as a prophet of God, God speaks to me, he gives me an instruction. So for more information, go and check out that video that you saw. There's another clip, or go to our YouTube channel, Bishop Climate Ministries. Go there right now, you see the whole video, and you can be able to see what God. That woman was healed instant. She was delivered instant from what has been troubling her for many years. For those who are watching us, wherever you are right now, I want to be able to invite you to Bishop Climate Ministry, because it's a place where the captives are set free and where all our members are wealthy, healthy, and wise. For more information, why not check on our platform, www.masterprophetclimate.com, and you will see the power of God like never before. And you kale ndowooza omuwulidde oyo nga yeekaza. Yokaana 9:6, Maako 8:23 ne Maako 7:33 byogera ku Yesu yakozesaako enkola efaanaganako bwetyo. Naye ate Yesu yalina ate ekiruubirirwa kirala nnyo, ate n'okutuyigiriza nti is a creator, sobola okuddamu n'atonda amaaso amapya. Bala yafujja n'atabula ettaka eryo n'akolaki n'amusumulula. Naye bano bannabbi b'obulimba be tulina balina ebigendererwa byabwe. Ekintu ekirala kye njagala otegeere nti bano bannabbi b'obulimba abasinga bava mu nsi endala. Kati oyo gy'agenda omunoonyerezaako si wa wano Uganda, yazze buzi. Nze okuba amaze muno omwaka gumu oba mwaka gumu kitundu. Yali muna Kenya naye ng'abadde US, manya UK. Okitegeera? Oyo yagenda otuuka UK ng'abadde n'abakazi nga 5. Ng'ate mu bakazi 5 mu abo abali mu kwaya bali omwo bayimba abamu. Nga bali omwo bayimba. Kati yali kuwandulira abantu amaki akugamba awonya. Kugamba Sitaani amanyi ebyawandiikibwa. Sitaani ng'agamba Yesu puuka kubanga kyawandiikibwa. Kye ayogera kyali mu byawandiikibwa naye nga yali ayagala kikozesa mu methodi ye. Kyova nti ennaku zino bali b'obulimba bakozesa nnyo ebyawandiikibwa naye nga baagala kukola ki byabwe. So Mukama akuyambe mmwe abakyanoonya nga muzzo nga muva wano mudda wali munoonya mu basumba. Bajja baliisa bye mutamanyi. South Africa alakatandika ennalabuli abaliisa muddo nga mbuzi. Bajja kusiba omuguwa mu bulago bakutwala oli omuddo. Nze nkubuulidde. Bajja kuwandulira amalusu mu kamwa bagambe lya. Oyo Mwoyo Mutukuvu gw'oli kulya mira. Oyo Mwoyo Mutukuvu agenda kukujjula naawe omire. Imagine amalusu. Birwadde bya bwereere ebyo.
tumanyi status y'omuntu. Nze nkugamba kino oyo omukyala alina abaana gwe bakoze ekyo, naye singa yabadde omu ku baana be ng'eyamukoze ekyo ekintu, emigga egyali kubye oyo gyalibuzeeko n'egikwata ettaka, gyali mukubye. Kubanga naye akimanyi kye kikola si kirungi, naye bano bannabbi b'obulimba batuziba amaaso. Kale omukyala bamuzibye amaaso. Ye alaba nabbi kyakola kiki? Nabbi kyakola kituufu. Naye ng'ekyaddala teri kituufu kyamu nabbi kyali kukola. Bulimba bwennyini obuwedde ki? Obuwedde emirimu. Bulimba bwennyini obukutte ejjembe. So Mukama atuyambe, otherwise bano bannabbi b'obulimba bagenda otuliisa ebigambo. Bagenda tuliisa ebintu bye mutamanyi kankubuulire. Ate omulabe we yeekaziza abadde school fees agambye munyiivu nnyo naddala erimu abalokole ababuusabuusa amaanyi ga Katonda abatamanyi nti Katonda akola. Ekyo kye yakoze kya mu byawandiikibwa ne Yesu yakikola. Ate ye temujja mukangakanga kubanga ye master prophet Clement. Okitegedde? So yeekazizza. Gana bagamba nti omukalukalu tajja buseera, naye ate ono mukalukalu. Ono muna Kenya mukalukalu agambye mutidde mulwakuba amakanisa gammwe gagenda kalira. Kyova mumuwalampa abantu bagenda kuddukayo mu makanisa gammwe bajje ewuwe. Kakati ekyo kye bakanze kyova mutandisa okuba nga mumuwalampa. Let me tell you, if you do a church you are basing on the number, then you are lost. Okola kanisa ng'ofa ku number, how many have attended? Tulina amakanisa nga gakola ne registration buli service. Nate no service eno baali wiiki ewedde baali 10, kati ate baali 9 kiki waliwo obuzibu bo bafa ku ki? Bwe babeera 10, 20 awo kyaki eba eri kukula. Sijja zoogera mweziri muno mu Uganda ate nene gye mulaga nga they are after number, they are not after souls. Mentoring, helping this soul to know God. Bo number. Kati agambye mu kibaduguda kibaluma bw'okubanga kanisa yammwe bano abamanyira kibaka ekitwale kirwa simanyi bagenda kudduka bagenda ewuwe. Ajova mumwogerera amafuukuule, mumuteekako ebikikinike, mumusibyeko amatu g'embuzi omumumekesengo. Lwaki? Bye bigambo mu bufunze byabadde ate akola ki? Amenyaamenya mu kwekaza kwe. Okwo kuba kwekaza. Kukwekaza. Naye nga kye yakoze, even in Africa as a culture, omanyi ne culture matalinga Yesu teyatuukako n'atandika okukola ki? Yazaalibwa mu culture y'Abayudaaya naye ate teyagivoola. Mulamwa. Kati ngaffe Africa waliwo ebintu bye tutasobola kukola ngaffe. Ngale mu Bible togera bisangamu ndo baba kiwandiise naye nga as a culture in Africa. Okitegedde? Kakati okufujjira omuntu amalusu omuntu omukulu nno bw'olikola togamba onsabira nga tonfujjiriza malusu siwona. Ekigambo kya Katonda tekirina limitation. When he spit on me, is it spit? Kitegeeza mponye obulimba. Ye oyo osaba woyogera ekigambo, say word, kyogamba mba sigenda wona. So obwo bunanfuusi Sitaani bw'aleeta n'obulimba bwe si bulungi nnyo, naye tukkiriza Mukama nti mwesigwa era ajja kusobola okuba ng'akuuma abo abeetegese okuba nga ate batambulira ku kigambo kya Katonda. Otherwise Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Naye Yesu yajja zibe n'obulamu, ate obulamu muki? Mu bujjuvu bwabwo. Mu bujjuvu. So nze nkusabira kimu obeere omugezigezi. Beera mugezigezi. Don't be taken by these miracles. Naddala omusumba ajja mu kitundu temumumanyi.
n'atandika okukola ebyamagero. Tomanyi gy'ava, tomanyi background ye, lwakuba kati gw'olabye atambuza obukoko obutwawo ogamba kuno katambuza obukoko nange ebyagala bisobola ng'ate nedda. So Oluganda amanso g'ag'omwoyo gabeere nga galabira ddala ne kutwalibwa kati ekikola ng'ekyo bangi balimuwagira. In fact ogera mu comment section ku mukutu gwe anti baba n'abaabwe. Hey papa, oh me I am behind you, oh papa what a great miracle. Which miracle? Era bagamba omukazi muyawonyezeddwa lwakuba tebava eno. Olaba abantu abeera mu banabi b'obulimba bamubuuza kazinala, how do you feel? Fine. Atya okwogera amazima, atya okuswala, ate siwonye mu bantu bonna nga bamutunuulidde. Kakati abamu bakyogera bwogezi kusanyusa oba butaswala, abalala babeera ku manuscript ng'ebyo byonna bye balikola babimuyitiddemu, balikazanya ali ku payroll. Okitegeera? So kakati gwe azze gwe baagala okukwata, gweoba tolina nakyomanyi oli awo nga bakubaka obujega. Omala okubaka obujega nga golooza bya ddala, kumbe bali ku movie. Katandika buki? Butandisi. So toyaze na level ndala oyo mupya mu Uganda muno kankubulire tannaba kumala mu mwaka mulamba mu oba kati kanambe tannaweza mwaka gumu kitundu oba ebiri muno mu Uganda nga atandise okuweereza. So muna Uganda. It's not a Ugandan. So muna Uganda. Ate wano si watandikidde obuweereza. Weereza butandikidde abadde nabo mu ggwanga erya UK. Naye tebyali birungi. Ebyali birungi yava nayo dda. Nze kusiba nti n'abali mu kyakya mu kwaya abamu bakyalabe ejja nabo. Ogenda ku pejja olabo akakazungu akeeyogeza leero olwo bangi bali okwo bakyalabe. Nyale nga alina omukyala yamulekayo Scotland ali eyo n'abaana. Naye yali wano yafujjira abantu amalusu. Yabafujjira amalusu bafune ebyamagero. Kakati nze sigana agenda wannabbi wogenda naye beerako n'amansi ag'omwoyo agalabira ewala. Mukama omuntu ono gye ngenda mumbikkulira ali biki? Fata omumanyi omulabidde awo oba omulabidde ku social media. Manyi tukyamuka ne tubuguma ne tutokota kakana nga tukalidde tuweddewo. Ekyo kikola tekyasanyusiza ng'omuntu. Oyinza okuba kyakusanyusiza kubanga oli mirako naye especially in Africa tradition tekyatusanyusiza, kikola si kirungi. Ate nekira nti kyakwerimbikamu Yesu yafujjira abantu yabuzeeko kimu musindika muki musindika mu mazzi agenda anaabe. Mugyakola ndowooza yali ani Eriya yasindika abantu mu Yorodani, ati kati wano Yorodani teriwo, mu Nayiro bakulukute paka Egypt eggonya zeeriire. Genda mu Nayiro webbikemu emirundi 7 genda okakana ng'oserengese Misiri nga gakututte. So waliwo ebintu ebimu nga wadde Yesu yabikola naye ye yalina kye yali atusomesa. Naye ali nga gwe tolina ky'otusomesa, just gwe ate oli birala nnyo. Okitegedde? Tukuwadde example ya Sitaani wasisinkana Yesu ng'ava okusiiba n'amugamba kyawandiikibwa buuka. Sitaani yali ayogera bulimba? Ekyawandiikibwa kyalimu mu Bayibuli nakati kikyalimu. Naye ekigendererwa kye kyali kirala. Kati omuntu asobola okugamba ekyawandiikibwa nga kituufu naye ng'ekigendererwa kirala. Kati awo oba tobikola wadde ekyawandiikibwa kyagamba kituufu. Kati nga gamba gyamu engoye. Kama atusaasira otherwise. Mubulikire mwena abagenze ku masaavisi ne musavingisibwa ekyokubiri ate ne mutendereza ki
ne mutendereza omutonzi yatonda eggulu n'ensi. Ekyokoze amazima Mukama akuweeki, akuwa omukisa, si kya bulijjo. By the way, bangi balemereddwa. Many wanted to go but they failed due to some reasons. Naye gwe Mukama wabanga ate akuwadde ekisa ekyo n'ogenda, erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Kale Mugala Jamiru nze abaddewo wano kubanga ate nteekateeka n'okutuusako pulogulaamu y'olwaleero, ate naawe n'obeerayo eyo noba ng'ogiraba. Ndowooza sigenda kubanga ate okusiibulira wano olunaku olwaleero olw'Essande, olunaku lwa ggandaalo, nyinza obutakulemerako nnyo. Naye gwe atanafuna Kristo gamba Yesu kuzikiriza okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwo, sasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Mpa kyolowooza oba tuwe ku ndowooza yo ng'oyita mu comment section. Lwaki abantu ate batuuse ku mbeera efaananako bw'etyo? People desperate. Abantu amazima batabuddwa embeera, naye ate ng'embeera yonna Mukama yasobola ogijjawo, naye ate tebamwagala. Kuba Katonda is a God of process. Ebintu bye si bya magic. Kati process tetujagala ng'abalokole. Sure, process bibimenya, twagala bintu byakagwirawo, kibaka ekiruwa kiikyo, ebyo bye twagala. Naye Mukama ate wenenyi, ate ebyo abantu naye tebabyagala. Twagala bintu byakagwirawo express. Nze leero ku church mba nzirayo nga byensabye mbisanga mu kkubo bye twagala. Kakati Sitaani ajaleeta ababe abagezaako kubanga bakukolera by'oyagala. Kitegedde. So buzibu buvuddewa kubanga abantu, people don't have love for God. People love what God has. Abantu baagala Katonda by'alina, wabula abantu tebaagala Katonda. Mitima gyaffe giri wala nnyo ne Katonda. Naye ng'ate ekituufu ekyaleeta Katonda ku nsi kuno omwana we kwe kubanga ate azza bujja enkolagana ye naffe ng'azibikira omuwaatu ogwo ogwali guteereddwawo ekibi. So he came to redeem your soul. Teyajja kugaggawaza wadde, that's part of the package. Naye mainly the primary reason to redeem your soul. Bino ebirala biki, those are secondary factors. Naye kati Sitaani mu biro bino ebisembayo atulaga nti amazima w'obanga toweevuga obanga Yesu aba yakomererwa ku bwereere. Kitegeera, tekawo engalo. Ebyo ebibatu nabasomesa, tokkiriza nga muntu kumala gatunda mu bibatu byo, tokkiriza muntu kumala gakuteekako mikono kusabira. Be careful. Bwe tulina basuubuzi ba myoyo, soul merchants, basuubula myoyo. Ndowooza kanetolemuko katono, magezi ndowooza gazze, gaba gazze, engalo zikube mu comment section aho, kumpe n'ekyolowooza. Bagaze olunaku olungi, beere bulungi ate era mwelaba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.